wangu oyogera bubi. Asiye manyiza abakazi. Kati nze ndi musajja nga wankwana. Nakwana ddi? Nga lumu ogwokuna. Gwana kimanyi nti olunaku luba lwakulimba nali kulimba. Kyanga gambe bena bwe yayogera okunsuubiza eggulu n'ensi wali onnimba. Gwe tolaba nga bye nali nkwana nawe byali tebikwatagana kati gwe olaba nga olinga amata g'eŋŋamiya. Gwe bwe weetunuulira muli. If you hate me alone. Don't be out there telling lies about me, trying to recruit people to hate me with you. Idiot. Sorry about that, just tears of joy. So guys, I'm super excited to share this great news with you because I know you guys are gonna be happy for me. Yes, and on the other hand, it's gonna be a disappointment to some, but that's life. So the thing is, I'm getting married. Oh my goodness, yes, you heard me right. I'm getting married. People coming into my inbox asking me to get married. But guess what? I'm still thinking about it, man. Wali abagamba teri kikyasinze kuluma nga linnyo na pain ya muleba. Nedda. Ku nsi kuno teri kintu kikyasinze kuluma nga bukyawe. Omukazi ng'akedde enkya n'akukyawa, my friend. Naddala ng'obadde tokisuubira ng'oli mu comfort zone. Omanyi mulina wange talina gy'alaga. Kintu kyange nkikuumira wano. Muganda wange, obwo obulumi tebumanyi na tayiri ya bukulu. Omukazi akukyawa, gwe kennyini ne weekyawa, n'onyiigira abantu, tokyabuuza abantu, ku mulimu toconcentratinga, emmere ogirya tegenda bulungi, ekiro ogugumuka teweebaka na bulungi. Era gwali eyo yenna ng'omukazi gw'olina omuyisanga bw'osanze. Soon or later, obwo bulumi ojja bulozaako. Through experience kyali kintuuseeko, naye yafuuka lesson. Era sikyawa mukazi nze gap kunkyawa munywereza wana ati talina gyadda. N'abakazi balinga ba baby kuba wakeya sawa bina kubalabirira kubabeererawo. My babe is my babe. I repeat this. My babe is my babe. Therefore, do not look, do not wave, do not touch, do not wink, do not stare, do not compliment, don't inbox her. I mean, don't do anything with her. Idiot. That's my job.